Twalizeeko okulira bannaddiini ababanja abantu bava mye era obedde simanyi babuulidde ku byaki eggwanga lyonna. N'olwekyo omuntu yenna afa oba w'e Masaka oba w'ewaffe e Nakaseke oba w'Omwankole oba waawa oyo abeera munnaffe era tulina okumulumirwa era tulina okwesa eddoboozi limu nga tukola ki? Nga tumubanja ng'Abasiraamu bwe mutera okubalaba. Sebo mukama wange waiswa mufumbira Abasiraamu bano batusoomooza. Abasiraamu bwe baba bagenda okusaba oba okusaala bonna batunula wamu. Era bwe baba baazina Allahu Akbar ng'eddoboozi lyabwe lyonna ligenda watya? Ffe nze mukerezi olumu ntuula ntunudde eno ne ntuulako ku mukyala wange olumu atunudde eno n'oli atunudde eri n'atubuulira n'atutunuulira ne tufuna amaloboozi ag'enjawulo naye bonna bakozesa eddoboozi litya Abasiraamu limu. Naffe ly'eddoboozi lye tulina okukozesa. Njagala kubawa ekyafaayo nga mmaliriza. Museveni ono gwe mulaba si w'amaanyi naye ffe tukyabulamu. Olumu osanga n'abavubuka eno mu kyalo nga tokyayawula wakati wa muvubuka na mukadde bonna beegira bati era weesabira mukubire mu ngalo bafuutu sojazi baffe be tulina. Mwe bavubuka mwe mukola omulimu gw'amaanyi lwakuba temukimanyi. Waliwo engombo pulezidenti gyaleeta ey'okulabisa ate tubeebaza nnyo mpise ku bafuutu soja nga bavuga obupiki bava e Kampala ne ŋŋamba nti bwe tunaafuna obuyinza pulezidenti bafuutu soja bawandiikibwe tujja kubajjukira olw'omulimu omunene gwe bakoledde eggwanga lyaffe. Ekikufiirwa ow'amaanyi si ffe bannabyabufuzi nkikubuulira. Ekikufuula oyo ow'amaanyi ye people power, amaanyi g'abantu. Era y'ensonga lwaki olaba nti ne bannaffe abamu bwe batandika okulengera supu ne batandika okwogeza oludikya nga supu bamita fuupu ogenda okulaba ng'era basaanirayo bokka eyo. N'olwekyo nga mmaliriza mu ddakiika yange etewera nina okuddayo kuba olwaleero ba ne puroguramu ku BBS Telefine ekiro. Nina okuddayo ne wapa nga mmaliriza mu ddakiika yange neetawera. Sebo bayiswa ndi mukama wo sebo. Naye wano gwe mukama wange sebo. Kuba bongamba lekeraawo era ndekeraawo. Njagala okusabira maama w'Omugenzi Senteza. Ewaffe twaziikayo abantu babiri. Naye nagamba Museveni kubanga nze omu ku babaka ba palamenti be yakasinga okubira amasimu. Era nze namugamba nze Lutamaguzi ojja kungula. Bw'oba oyagala okungula kola abantu be bakola ki? Ekyo kijja kuba simple. Kubanga okugamba nti ono Lutamaguzi kubanga baava eri ewaffe wabula baasiriwaza bakadde baffe. Nze ekitundu kyenvamu yo excellence bw'olaba amakubo agatutwalayo oba eno waakiriko bannamasaka n'okuba omulanga abasajja tebasinza okukola ekinene nnyo kweddiza ttaka lyaffe. Njagala kwebaza mu bantu bano pulezidenti olw'okumpa ekifo kya minisita w'ebyettaka. Tanwanegane n'omusaatuusi ku mulundi guno ojja kulaba. Kakati nga mmaliriza sebo maama wa Franka Senteza aliwa. Tukusabira Naalongo. Bino tugenda kuba bino byansi naffe tujja kufa. Bangi baafa ffe ewaffe bw'oba olima olumu mu kibira otema ku kawanga n'otema ku mukono ne weebuuza ate ono bamutati nga bagamba mbu yafiirira Museveni naye ogenda okulaba abasajja be twafiirira balina amalala ate babbi ate batemu buli atakkaanya nabo balowooza eza kukutemula oba kukuumira mu kkomera nga ndi wano waliwo mikwano gyaffe nga bamacete bali mu kkomera. Abaana abato be bakwata mu bambadde obukoofiira obumyufu, abaana abato be bakwata ebyo nti bawagira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Era nze nateekawo nti bw'aba Museveni yawangula ate lwaki be yawangula abakwata n'abajjuza mu makomera. N'olwekyo ndi munyiivu Waiswa. Ebiseera ebisinga ffe tetwagala mutuyite honorable. Nze tompita nga honorable. Why do you call me honorable when the people we are leading are not honored? They are killed every day. Abasajja abatemula abantu baffe ku Ssekukkulu mubalaba batudde ne bazzukulu baabwe nga bakuumiddwa emmundu. Essente z'eggwanga zonna bazinyaguludde ezaabwe baguze Kampala abanaku bonna babagobamu. Buli gwe batunuulira ng'alina ekyobugagga baagala kimubbako ate ngenda n'ensaasira abapoliisi mbalengeddeko abo baafande.
afande bwe bakusindika okuba bano tebabalwanyisa wabula balwanirira mmwe nammwe twagala musuleko mu nnyumba ezinyirira naye buli police station gy'oyitako abasajja basula mu biyumba nga byambaata gwafande asula mu kiyumba ky'embaata nkulwanirira naawe osuleko mu kalina nammwe abasirikale tubalwanira pulezidenti we yali ajja mu gundi yaffe mu twero nga tutambula yali mu Luwero Triangle ng'abasirikale bangi bali muleeya ne batubuuza nti pulezidenti agambye eki ne tubagamba pulezidenti Kyagulanyi agambye bw'akwata obuyinza bw'afuna obuyinza buli musirikale atandikibwako kagenda kuba kakadde era mubakubireko mu ngalo abasirikale baatuwa obululu kituufu naye wabula waliwo bano boolaba bakaasakaasa bano we batuma ne bakuulayo obupande n'olaba akuulayo akapande n'olaba waasula n'omusaase nogono omusajja oba aliko kikyamu akapande obwana nako kaaki lwaki tolumba nze oba n'olumba foot soja maama wa Senteza ngenda kuva wano ngenda kulekerayo emitwalo 5 naye ennaku z'omwezi nga 3 ono Januari ogenda kujja ewaffe Nakaseke ngenda kuwayo ente 2 Ssaabasajja Kabaka awangaale. People power, our power, NUP, everywhere. Omanyi Honorable Lutamaguzi oyo ffe gye twava eri bwe bakuwa omuzindaalo ottabusi kakati njagala mukitwale nti abadde guest speaker. So Honorable Lutamaguzi tukwaniriza nnyo webale nnyo kyerabidde bagamba nti wa Democratic Party eyaddala kakati sebo mukama wange wayiswa mufumbiro nga bwondaba wano mu muzikiti ondaba era ondaba nsaala n'essaawa n'enzikwata kati ninda kutoola shahadu ebitali bbanga lyawala kuba ne wakubadde sebo mukama wange ondaba nti nkyalina erinnya lyange liri erya Pawulo nerindako banteekeko liri erya Nuupu sahadu nteeko gitoola mu biro ebyamangu ddala neyanzija nesito omukazi kalina tebamandya tabibagambye tabawulidde nze nabagamba nti bw'olaba ng'omusawo omuganda nga yeetoloola ekkanisa buli dakiika aba agenda kwatula nti alokosa. Kakati tweyanziza nnyo Honorable Lutamaguzi okuba nti otulungamizza bw'otyo mu nsonga zonnyonnyodde. Weewaawo akadde kabadde kawanvu naye mwe mwamusabye nange ne saagala musitoopinga. Mukkirize bassebo ne bannyabo mu ddakiika ezisigaddeyo mpite Honorable Joel Ssenyonyi ajja kujja naye kankyuseemu kuba kati Honorable Joel mukama wange ate mwategedde mwenna ebiriwo. Kakati mukkirize nkozese obukulembeze bwe mwampola mpite ababaka ba paalamenti mujje nammwe mufuneyo akadakiika kemusobola okuwa information. Honorable Sewungu Sebo wano gaali matwalego kulembera ababaka ba paalamenti mujje ababaka ba paalamenti bonna. Nja kubasaba tuleme kulwawo. Mr. President sir, zikiza protocol ndebuzange okuva waggulu yonna yagugitwala. Ekyokubiri, people power, our power. Wano Museveni takyaddawo. Wano Museveni takyaddawo twajjanga nabesabuli nga mwesize mu mutwe. Ekyokubiri, Mr. President, agamazike agajewe akapande kaffe gamanye tugenda kuzaawo ekipande. Amazike agajewo ekipande ky'omwana ono tugenda kuzaawo ki ekipande. Ogupande njagala kwebaza mu ngeri y'enjawulo foot soldiers. Maama bwe yali afuna obusomesa bw'ekereziya abaana ba foot soldiers ne Villa Maria baaliwo era Bishop Jumba n'abaaniriza simanyi bawe bali wano bajja mu ngeri y'amaanyi. Mukama wange njagala abantu bamanye nti wali yatta Senteza yali Museveni. Ekyokubiri bw'ogenda Kawuma
tewali atamanyi emutta era Museveni amumanyi. Bwe badiployinga amagye mu Arua, buli musirikale avuma mu barracks asayininga emmundu amanya bagenda ne gyakolera. Kati baali bagenda kukuba gwe nayakola byakola ki byaleeta. Era obudde obutuufu gavumenti gyagikwata Museveni adde mukagulike awoze bye yatta. Tolina wagenda kiwona alikole ekibyayagala atangala birikali ki motoka nkaaga naye yeebonye nti tujja mufuntula tumuteekeyo anyonyere bwe yatta abantu baffe. Ffe omukatoliki gwenzikiririzaamu nsanyusa nnyo eri muto baaliwa asoma nnyo Kereziya asomesa pulezidenti njagala gyemu ambaze sapule yange eno ngigyemu abeere nayo ayongere okufumira kubanga afumudde oluzungu nange nebyanga twasoma saalumalaayo. Tukuwa bweyangu Mr. President, abantu abakulembeze mu kitundu kino bawagizi b'amaanyi tebagenda kuddirira. Naye obudde obutono katusabe esaala zetusoma buli lunaku ono atukwatidde bukwatizi geeti naye ng'abaana bwe bayogedde abagenda tujja kukola ki tujja kgenda naye eggwanga ligende muki mu maaso. Nkwebaza neebaza abateesiteesi okubanga musobodde okutegeka buli mwaka ne muleta President asabire Senteza omwana avaawa e Kasanje. Buno yali eriya yange nali nkitwala